okuva jjo sinnalya ate enjala tennuma okuva jjo sinnalya ate enjala tennuma oyo gomulengera mu maaso wano Commander Sauda naye ali mu kutikkula kubanga ebintu bingi nnyo basana ku mani power ebintu bingi nnyo ghetto speaker wali nnyo ghetto speaker wali nnyo ghetto speaker wali nnyo Ugandans in diaspora mwebali nnyo mwanyinaze tabulwa mmere mwanyinaze Rebecca agaba munebalize ku mwanyinaze Rebecca agaba muntagingireko naye yatukwatizaako kinene nnyo 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 so yembeera eriwo nga tuli wano mu Lumbe olwa muganda waffe yatufuddeko muganda waffe oluvanyuma lw'eddiwa motoka ya police n'abanga yafudde so embeera eriwo yeyo tutikkulako bintu bino naye mwebaze buli eya contributing banne mwebale nnyo mwebalire ddala buli eya contributing thank you so much saba Allah basasule musera twebaza president wa Uganda addako ettafaali lituuse twebaza pastor Muwanguzi bambi abaddewo nnyo era bintu bino tubikwasaganyiza ne pastor Muwanguzi mukulango mukolo guno tugutambuza bulungi bamululenzi naye era ettafaali ly'eddene nnyo ku bintu bino so mulamo guno bino byetukoze tubikoze nga as a team bamululenzi pastor Muwanguzi Segirinya Sauda because Olumbe luno twagala team eve Kampala egenda okutuuka nga buli kimu kiri stere so buli kyemula tukoze wano tukikoze nga as a team so bamululenzi kabeko kyabagamba nga coordinator wa region eno because be batukyaziza abali kumbona mwena chuko kwanti toyanza kimuli kwa chona kirungi ino ntegeka jamma kino kulibona saa mukagusamu tubona tukweka muganda kumukitibwa kuba almost singa bunchi kumaliriza bati kusana abali okumbi mwede tuberekere mu Uganda waife muri iganga kaliro wano obuli wane buyende idinda mwede mbungi tuwese pepa wekitibwa muti Museveni ali kutuyita aita atumalewo tulikuwa tutandikira utakomyo tutandikira Museveni atusitise bona atuyita tusakuta kutumalawo nekindi emyaka tujifisaidi wa Museveni oli myaka 8 tuli kuwoninga wumula mirembe dada ayi tujja kusaba kutujja kutumalawo tujja kuzoganya paka ate otunigirize ino tudage makumandu seyindi ndi kumuwoninga oye bamululenzi coordinator people power ngena bawa ko ne coordinator wa youth wing mu region eno ya Busoga je tulimu naye abeko kyabagamba nayenga enteekateeka yeyo emotoka eno eze ejjudde ebintu mbagambye nti feno mu Lumbe tuna kibayita solidarity buli kimu ne mulaba bintu bino bitambula bulungi fena tukolera wamu nga as a team okulabanga enteekateeka y'omukolo guno etambula bulungi nnyo naye nga Ugandans diaspora thank you so much kambayo ku coordinator owabavubuka eno mu Busoga region naye abeeko kyabagamba mu ngeri emu bendala baganda baife muri kutubona mu diaspora muri mu Uganda tuli gano tuli muna ku yamaani ino ya kitalo ino olwana kyemalira kanunu sikanya musayi uyatwere ku munaife muna struggle munaife muna utalo munaife ayatuvire ku mukiseera ekizibu ino ayatufire ku mumbeera eyokwenamiza baganda bangu muri kutuwuliriza ona kyemalira yatuyidirira wabula ife ebusoga kino tukibonanga kugamba tukibonanga ekyokusoomozebwa tusoomozebwa ino omusaado n'emirundi mingi na tusoomweize ino atuyisemu abantu bangi tinono yenkasoose bangi n'abafirire mu madwaliro bangi n'abafirire mu masomero bangi n'abafirire na accident mu mbeero tinidino dite munkola yeyemirimo ebintu byagootana ebintu akasobola bikola so bana ifo muri kutubonona ko olwalero ona ko olwalero tuli kusiibula Mutyabule aye tuli kumusiibula nga commander tuli kumusiibula nga omwisirikale omulwanirizi w'eidembe tuli kumusiibula nga freedom fighter ali kulwanirira ensi yali kulwanira district yali kulwanira omwana mukazi we amulese nga ali lubuto lwa myezi 5 omwana oyo ali kujja kuzaalibwa ngazira ku baba we era nga tamubwoineeku ekyo kiba kyana kwino abantu abafaana oti nabo batyo bangi n'abali mu Uganda muno nga babayita kubuyita abantu baabwe ayi nga mutufu bwene nga bafwa n'abantu baabwe bazaalibwa ayi nga tibabwene kubazaire baabwe omusaado ono tini n'olusoso okuyita abantu ayisa abantu bangi ino yayita abantu eruwero abantu gebeta luwero triangle yayita abantu bangi ino obuwanga n'obuwanga bw'abantu obwafwa mu luwero bwali bungi ino ng'akolesa akakodyo akakoba nti aida yategetinga family yayita abantu baayo ng'ayambaiza amajege kugamba ng'agambaiza ebyambalo
eby'abantu abali mu gavumenti n'ekiseera ekyo yamala okuyita abantu abo yeira yakati mutimwidde bayise bantu baimwe yamala yababuza banga mubayidi lwaki mulikola kigano yagema abaana b'abantu yabatwala mu nsiko yabakozesa kubanga baja abina musanvu abino musanvu iwole kutuwuliriza wali owulire kuko omuntu yena yavaayo ku ntima bino musanvu mulimu kwa yafa kitegeeza kinti kitegeeza bona musiko bakolesa baifa abali ekiseera ekyo bayita abazaire baabwe abasinga bungi bamulekwa kwegamba akantu yatambula wona ifaka ne Busoga tune ekifo kye beta Bukoli Bukoli Central bacheta Bukoli mu Busoga nali ekifo kye beta Bukoli ali olusozi namuzisa balweta irimbi olusozi olwo abantu baife bangi nabasadikibwa ku lusozi olwo ngagema abantu baife baje babatemeratemereyo babakubira amabaale olikitegeera ekifo kye bacheta Mayuge Bukoli in fact abo ati awo ino era yaja yaibawo n'okwibawo n'eitaka lyaife Abasoga yazimba kubanga gansi baje okukizula nga aliwo gold olikitegeera so ife Busoga bintu byaife bingi nebigire mu mbeera oti neno enti abantu bangi naba abafirira obulamu bwabwe mu mbeera eri oti nene tubaganda bange ninze mukuve ayagala kijamaalo ninze kodinta wavubuka mu Busoga sub region mfirirwa ku muganda wange w'emyaka emirala. This is all about the generation and bangumuli kutuuliza eno generation tunota olwa generation omuli kumpulizo na kolwa lero iwoli eyo nga toli mu Busoga iwoli eyo ngoli mukaramoja iwoli eyo ngoli muteso iwoli eyo ngoli Sebeyi iwoli eyo ngoli Mwarua iwoli eyo ngoli Muhoyima iwoli eyo ngoli Ankole iwoli eyo ngoli Masukolimo ageiwanga lino Uganda amazima amatofu owulira mawulire nti mwino w'emyaka emirala afiire iwoja kukola ki kuba tuna tukidi bulungi nti obo oyenda batoyenda olina okufa ayo ofiire otya era ofiire matulubaki ofiire mate kwegamba otesetese otyo okufaako eri okufanga kwegamba ngo okutesetese ayinga amazima gene ofiire mu bintu bya kisiru bya kuna mwenge bintu bya kuna nabiragalagala ayo nafiire nga komanda ali kulwanira freedom mu nsi ye ali kulwanisa na chemalira kwegamba tingatali kumulwanisa na muntu wabula ali kumulwanisa na bigambo na bikolwa mulikitegeera so olunako olwaleero imwe muli kutuwuliriza ife tuli Busoga olunako olwoido kyabere masi vino president waife ngobi waife omulala ati yabeere mu Busoga yayogera ku n'Abasoga bamwenda osinga kuba yayogere ku TV ku radio yaisefe gabula na diopo wokuna yasimye gabaka yasimye wona kyemalira okuyita abantu befe okuyuwa omusayi gwa twabaire rugazi nga tulikuwerekera president waife baganda bange galega abeere kifo kya masasi merere galega abeere kifo nga kibino bakubya amasasi emotoka badi kubya emipiira emotoka damu atuda kubya yingini mulikitegeera ayenga abantu balemeireku so ife tulikoba mu Eastern region nti ife tumaze okusalawo kirije muli imwe muli mu Central kirije muli imwe muli Mwankole kirije muli imwe muli kugamba mu Northern okusalawo tubagere challenge mu bunene kukiriye Busoga ije batukobanga ndi tutegeera ku myaka 45 onako olwaleero tuli ku proving statement ya Museveni okuji proving wrong nti omusoga asirika abusirike ayirwa kubanga abeta asirika ndulwa kubanga emyaka gikali kutokana ja kutegererako twamalo okutegereira we are 85% tuli kinana na batano ku buli 10 abavubuka abali mu Busoga abavubuka abali mu Uganda getutegeera nitutegeera gantu wantu nange tuli kutegeera nako olwaleero Uganda yonena nitukitegeera butegeera nti kino it is all about us as the youth it is all about the generation it is all about the youth baganda bange ono omusadde tujja kumutwala ono omusadde atutiire ino baganda bange atutiire ino so imwe muli kutuwulisa mu diaspora imwe muli kutuwulisa mu nsi edindi baganda baife abali mu Uganda eno ni time getuswika time eno don't regret getuswika ekiseera kino baganda bange imwe muli kutuwuliriza getuswika ekiseera kino imwe muli kutubona getuswika time eno nga nachemalira akasigere nga akatukuna akasigere nga akatudyeka akasigere nga akatumanirira akasigere nga itabaganda baife niba nena baife abakazi 19 ku buli 10 n'abafwa obubulamu bw'abantu tibwa bisolo ninga kiba kisolo kyono kigime bwakwenaku olikitegeera so imwe muli kutuwulira imwe muli kutubona ekiri kutambula mu Busoga onako olwaleero bana ife bali kufa bali kosebwa onako olwaido omwana wa myaka in fact wa myaka 5 polisi ya mutomeire omwana yena mufu olikitegeera bakubatiagasi agali abaana abato abaana baziira abana bali mu iddo irona kulwalero bangi ino aye lwaki okubatiagasi omuntu wakoba bulungi nti tu scientific
kati scientific bamukolera ku kiye baganda bange ku ma radio na ku ma TV tusobola kudema tusobola kulobera nze kwenda baba wange tusobola kulobera nze kwenda muganda wange tusobola kulobera nze kwenda kojja wange olikitegera kuba ngobi mu Busoga baba wabamu muganda waifwe kojja waifwe olikitegera wakika kyaifwe talinga iwe chali wange iwe chali wange tutuide toli muna Uganda abalina gama tufuni wano boli muna Uganda olikitegera talinga iwe so ife tuli kukoba ife nga Abasoga ndi tuvireyo twemere ku nsonga busimbalala twemere ku nsonga Ssaabasonga edo kununula iwanga lyaife ngobi yati tuletinze ebintu bingino ebisobola ogemebwaku olikitegera nga bisobola okuyamba Busoga okwiza glory ya Busoga bingino president wefe ngobi byayogeyireku nga bisobola okwiza glory ya Busoga mulikitegera so imwe muli kutuwiza onako olwalero kirije muli okutwegeta kwa Abasoga kuba kino mpegano tulikwenda kukifuula nti power center yango byeri Busoga kati kirije oli okuti challenginga muri jo nyeyindi okutula ku power center. We have created a bargaining power in Busoga towards the leadership, the coming leadership 2021. So kirijo oliwe oli kutuwuliriza okuboneka nti mu butufu bwene bwene otuchallenginga tutujja kuyikaikana tutujja kuyisa mutima tutujja kuyisa niya amazima geetagisibwa omubaka nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam Katonda yamwisako obwibuka muyasokera mu Maka bamudema yasokera mu Maka bamudema Katonda yamwisako obwibuka ati be oida kuba mubaka amani gange ninze nkwisako obubaka yatuke twayifuge bamuzala bamukuba mabale olikitegera oyakoba malaika damu buze denso zinti tukole tutya yakati mubaleke ku migongo gyabwe kuliko abayikiriza etwayifune kasinze bwisiramu mu Maka olikitegera so kiringa Busoga lwaki nkireze kiringa Busoga nti iwe obirolooza nti Busoga na 5 nkobe iwe na kyemalira kanununsi saba tujju tutya nti iwe obeero idinga nti Busoga etegera ku myaka 5 kati ebange etegera ku myaka 5 omukulembeze wefe we10 owa generation ngobi center mu Robert yatukoba ati be buli kimu kisobola okukyuka tusobola okukyusa buli kimu olikitegera busobola okukyusa buli kimu buli kyetagisa kyakyuka kyaba munkola enungi era olunako olwaleero ngobi yakyusisa Busoga mu just a minute kati saaga dino oli kugema oli kusibadde kutuka buli kyogema ku kikutuka gerubalu isubiri alukafa olulanda luti wobako oli ku Lutoda muganda wange ludemye lunanu luike wovo je rumera jovo je lulandira gaba mwogo amaze okulanda tikijja kufa kikolo kya mwogo eyo ni message olikitegera eyo ni message ife tudemye so iyo olowooza nti tojja kutumalawo district ndale rimwe emitwala 46 abantu population olikitegera ka district ndale mu Busoga bange rimwe emitwala 46 egy'abantu percentage esinga bungi ngukube tuli bitundu 85 ku buli 10 nga tuli bavubuka ojja kututumalawo tojja kutumalawo muganda wange tosobola kutumalawo olikitegera tojja kutumalawo eri lunaku lulala ife tuli kukoba nti tudemye oba okola ki oba ojaga oba oyingira muka kankukobere ku kyali wange oli kumpuliriza wano Gaddafi yalina buli kimu nze ntera okubakobanga nti Gaddafi nga bwaida mu Uganda nimu muzigita asalira mu ngaito nga ni AK47 nga atuka mu Uganda temusemberera olikitegera nga temusemberera kati ngoli kumpulizo onako olwaleero ngolina kyemalira ngolowooza tojja kuyita abana Uganda muganda wange oli kusibadde kweya omala biseera olikitegera omala tayimuyo Gaddafi yafubamu kubaisa sirala nga afukamire nakufukamina ali kwegayirira omwana yakuba Gaddafi yaisasika nkukobere ukyali wanga yammala omuka yali agire mu maje mu training omwezi mulamba nga abazeere bababiri bafuire enkalamata y'amaadi Gaddafi asibya amaadi abazeere be bafa enkalamata y'amaadi
kyamuniiza yajawa yajja mu nsiko olwekitegeera bamugema bamusiba ku kimotoka omuntu gwakulula wansi ekibuga Tripoli kyona baja bamusuula mu musenu yavunda nga niwo bitawo ogema ku nindo oti ngoli kuna kivundu kya Gaddafi ayali king waba king olwekitegeera ayali superstar kati ekyo tikikumalira kutegeera nti muganda wange teimu yeetuuse ekyo kyonka kikumala muganda wange sa tuli kukoba tutya nti ife abavubuka tuviireyo Katonda Mukama Katonda oyo takweka talyaza amaanya ngabake yakuteekera nti ojja kufa isasira ndo ojja okufa ngabake yakuteekera nti ojja kufa madigo ojja okufa ngabake yakuteekera nti ojja kufira mu kiyigo ng'ojjire kunaaba kyojja okufa ngabake yakuteekera nti onaaba ofuluma mu mulyango ojja kwekontrola ogwe wansi okutukeera kyojja okola kati tojja kututiisatiisa tubindi byonna nti buli omu Katonda yamuteekera enfaye olwekitegeera so yo olowooza nti ojja kutumamirira kutuka ku extent eyo kyali wange wafu olowooza nti ojja kutumamirira mano tudyeke otuninene ku baba wange wafu tuviireyo nga tumalirire tuli katogo katokota we kasiiriira akatogo ako mwana wakaga abagenyi bakalya bakagomerwa bulungi nga tikasiiriire so yo olowooza nti ojja kutudyeka otunigirize otutuuse ku kisenge muganda waife twemerere busimbala twemerere nga abasoga okuboneka nti tukwetolaku tujja kukwemamulaku tujja kukwetondolaku oti bukaala oba oyenda oba toyenda tujja kukutondola butondole oti bukaala olwekitegeera yebankoko otumamye otutuuse ne ku magumba otunuubwire tuzira supeeya obulamu bw'omuntu buzira ku supeeya ate tiniiwe Katonda ate buli kimu nga kiri kuwaku Katonda alina sayinizi dakireetaku olwaleero lino olina okutegeera nti sayinizi edda iwe okuva mu bukulembeze datuukeira wankabeere wezingazinga ku obuziina bwo obeera obuzingazinga ku obwizeeyo gye wava tojja kutumalawo niiwe ojja kufa kyaliwa nga ate iwe ojja kufa bubi tulikoba tutya bino tibya lusaago bino tibya just kugeza kubugeze bino tibya kugeza kubugeze kyali wange iwe oli kumbona bino tibya kugeza kubugeze abantu bangi n'abafiira family daabwe nga bali kulwana nakyema yeno okudda mu kulembeze nga amaze okubalimba n'ebintu ebiziramu byatakoze bino tibya kugeza kubugeze muganda wange Katonda mwene naidi Kyagulanyi gye yamutoola Katonda mwene naidi ekisinde kya people power gye yakitoola yalina ensonga n'agulumiza ate nayisa amadaala bulido na bulido ifo tusome ebitabo eby'obwikiriza batukoba nti buli dakiika Katonda alina gwanini amadaala yabaayo nigwayisa nga byona biri ku sayinizi olwaleero olunaku olwaleero Katonda yaniniza people power yanina Kyagulanyi yanina Ngobi yanina n'abantu bona abavubuka aniniza percentage y'abavubuka 85 ku buli 100 abaniniza amadala mu byokusala okw'obufuzi bwa Uganda kambako bero muli kutuwuliriza imwe nga muli bavubuka eno message jeje muli abasaada abatukumire mu mbeera eno tibagera 300 abasaada abatukumire mu butamana tibagera 300 but like it or not they are very organized in the way of doing things mu mbeera y'okutunigiriza they are very organized kino ekigambo kye nikogera kiterina okukagira abantu but olina okukitegeera we are 45 and above million people the oppressed majority. But just because we are not organized now, it is time to get organized. It is time it is time to mobilize ourselves to je kukoza indala. This is not all about Musoga. This is not all about Muganda. This is not all about Munyankole. This is not all about Chapadora. This is not all about Emuteso. It is all about the Ugandans and the generation. Ate bavubuka.
So mulina okukitegeera nti onako olwaleero woba ogireeteeso oli kujja kwogera muteeso tojja kwogera luteeso yogera lulimi lw'osobola kubanga oba oli muteeso that time omuteeso gaidde mu busoga aba afuuse musoga we are brothers and sisters tukolesa musaayi mulala bakyali bange baganda bange omusaayi guzitowa okusinga amaadi tuli musaayi mulala guti so olwaleero kiri gye muli okwemerera obusimbalaala okwemerera okwenunula baganda bange ge tunaswika ekiseera kino akalulu ne kajja omusada n'atulugunya ne tutandika okwira emabega omwana wo tegeka nga ansa gy'ojja okumuwa kuba ge tubanga tuli milioni 40 plus nga level ya corruption eri mu 10 in fact kanjabale na mu degrees eri mu 360 degrees olishitegeera level ya land grabbing eri mu degrees ndaleedo level y'okuyita abana Uganda abasoga abateesa abaganda abacha bona eri mu degrees ndaleedo baganda bange level ya health engeri weri poor eri ndaleedo erunaswika emilioni 40 tujja mu 10 plus million people tujja kukola tutya iwe oli kuliya kuni chance nti obako ojira okukola kwa kasente ko osobola okida wafuna ku refuti 10 wazimbira wo mwana wo ngeitaka bali kulitwala butole bali kulitwala butwale wona oviireyo ona asobola okutambula nga woni obako ojira agantu wona bali kusaba nguzi wona osomesa omwana wo ana asobola ofuna omulimo nga toli wani ndompanvu mwino kitegera bulungi nti buli department olwalero obawuzira ni ndompanvu gaza hoja bana bangi no buli mwaka bafuluma ayi webuzeku baliwa they are no more olishitegeera aludeka na bi program ebiza makulu aludeka na bi program ebiza makulu yatandika na ntandika eva kuntandika prosperity for all eva kwebeya munadi sera mu creation millions and millions of taxpayers money spending mu bi program ze doningi ayo loza dijaga bitwaliwa mutwaliwa na bantu balubato olishitegeera bantu balubato katefe ebyefe ebusoga tulikwenda ebyefe ebyebusoga tulikao tingo binasobola okubiza engulu yayagana cooperatives mu busoga nga do operatinga ezira se developing za mu cooperative ono yale kwenda kutukumbira mu bwavu paka myaka emeka abasoga basomye abasoga bayina ebintu bingi olwaleero ina abaana bebaga offers okujja mu America mu Netherlands wa okujja okusoma obusawo oyaganayo banyarwanda basindike yo batikula endo offers no ne abana abankajire bakugamba baba bako enkufu mu bintu ebyo mu sector zedinde ojja okwesanga ebifo ebiri eyo banyarwanda are we Ugandans? Otufuire bikule otufuire ebintu ebitagasa muganda waifu tudemye tukobye tudebe ndemye era wena bema oba kuli musoga bema oba kuli musoga wena bema abali kusaba amaina gange ku Facebook oh sorry ninze Jamalu Mukuve thank you so much ninze Jamalu Mukuve ku Facebook Jamalu Mukuve naga amaina gange ku Facebook Jamalu Mukuve just send me a friend request so ndikukoba ntya ndikuba kobe ekintu kirala ndi tutegeere ekyo kukola tutegeere butegeere kukola kyonka tutegeere buke kyakukola kyonka oh someone is asking my WhatsApp 0759 058108 0759 058108 any number nge ya WhatsApp so abasoga mulina okwebereramu bachali bange abasoga mulina okwebereramu nze ndi coordinator commander wabavuka mu busoga era muli kubona engege tuli kutambuza mu emirimu
era wojja kulingira mobilization eri kwaniriza Kyagulanyi Ssentamu eri kulaga Kyagulanyi Ssentamu Robert Ngobi bavubuka beerere abasa kano kambakobere abasada abakulu be mubona nti bakulu ababayeta nti ba LRM radicals mu Busoga tibagera nkumi 3 ababenda okuba praising every time tibagera nkumi 3 we are the majority oyagana mu Busoga abazere bife bazala abana oyagana mu family nanganze family nyenvwamu eri mu baba ni ba mama babiri aye tuli bavubuka 300 plus abavubuka 300 plus iyo kikuwa okwega nti tuli kujja kwebereramu era kyovubu ni namba y'abantu ninjino olikitegera Number yange, number yange is 0759058108. 0759058108 ya WhatsApp. So ndikuba kwa bantya nti obulumi bwe tulimu nze let me tell you na twali tukali kutuka mu COVID-19 nga tulikuja mukaluka abavubuka natambula Busoga nyona nali ndikumalikiza ngo naidina mu Kakindu. They arrested me, they tortured me, bantu am torturing ground yena Lufenya. Bankube emigo minyi bakusibe kitambala mu maiso bakyali aboka mbakobere. Basibe kitambala mu maiso bakuta agati ga super custom. Bakukube migo. I just because nemerera ku nsonga. N'abavubuka bange ntwemerera ku nsonga. Busoga twemerere ku nsonga tukobe tutibe niyo munatu kubati mujja kutuyita ne mutumalawo eriyo bajamali ne bengurumize eriyo bona bebagurumize banji ino kiringa wonako boto ojja kuba Kyagulanyi ulikitegera kiringa wonako mujja kuba Kyagulanyi ojja kumukuba omwite ba Kyagulanyi manji ino tikijja kufa muganda wange tikijja kukoma tikijja kukoma ku Kyagulanyi yenka be ekyobo werimba ulikitegera olwalero tulika muli ever speaker kadaga aye muboine ebijira muboine buli kimu obwere bali kubalaganga no updates Mr update ali kubalaga buli kimu meaning tukali waleino tukali mu China kya futi 100 ajo okutununula ali muntu mulala ni Ngobi Robert Ssentamu mulikitegera Ngobi Robert Ssentamu. So imemba mulyeyo nga muli kulowooza muti omusadona abenda tabenda nga kuwerera kikandala tiyabenda kuwerera kikandala tiyedde mu bukulembeze nti muna Uganda ajja kubeetaaga tajja kubeetaaga bino ebigambo bye twogera mudalowooza muti tubyogera nti lwakuba nti ki wabula tubyogera okubanga biri mu mitima gyaimwe niimwe omusiriko w'obusirike omuli mu system mwidde ebigambo bino bye tuli kwogera. So baganda baife mulina okwebereramu bakyali bange mulina okwebereramu mulina okubaamu Yeruna swika generation yeno yeruna swika emyaka gino baganda bange mutevumanga Robert Kyagulanyi Ngobi Ssentamu akozogugwe iwe olikwendaide munumba yo olikwendaide bwide wa munumba yakuba ati muna koloti tajja kugema kijja kununula nolokoza tajja kuinstiringa mu mubwongo no ajja kukoba ebigambo byaliko batenga nebituufu olikitegera ebigambo byajja okuba nebituufu ebigambo by'oliko muwulira ku nebituufu eno ruje mutu gikoye government dikyuse aye lwaki ife tutukyusa ku bukulembeze magezi ndikwogera n'abantu ndikwogera na State House so ndikubako bantya nti baganda bange muli kutuwuliriza eno ni time muganda waife afiire mu bulumi emotoka dda mutambulire kweddigera 10 olikitegera emotoka dda mutambulire kweddigera 10 muganda waife yafiire mu bulumi olwokubanga abaire ayenda sitwaga abaire ayenda ensi ye abaana be bali kujja okuzaala beyagere ku munsi enungamu ensi yaife yadobonkana baganda bange ensi yaife yadobonkana ensi yaife yabanga yadobonkana. It's our generation to organize our country. It's our generation to organize our country. Generation yaife nina okwemera busimbalala okutereza ensi yaife. Without us as a generation 85% the population eya Uganda ezaunda ajaterekeza Uganda eza azirayo olikitegera eza ajaterekeza Uganda yaife
So esaawa eno gye ndi kwogereramu kambakobere ku baganda bange n'esaawa yonka gye tulina niitaimu yonka gye tulina okuboneka nti twenunula mu butamana twenunula mu bunanfuusi twenunula mu buli kimu abasadde bano level gye batuteereko ey'obwavu batusibye mu mbeera enzibu eno batusibye mu mbeera kugamba embeera gyotasobola nakwenunulaku nakwenakulaku wabwenakule abasadde batugemye bubi ino bali kwita baganda baife bayise babamazeewo aye lwaki eno ni time. This is our time. This is our time to fight for our country. This is our time to fight for our children. Abasadde bano abali kutukunyakunya